kati commission gye bawadde Mpuuga, don't be surprised lwakuba nti ebyange byomboogera ate mbamba sazizzaamu kyekibi. Don't be surprised nga Mpuuga kuba the options bamuwadde kuba bamusamoninga n'agenda this week ng'etandika bamugamba jangu kiri bwe bakikulemesezza tusobola okukola transfer n'ovaayo n'ojja n'oyingira n'okulira P.L.U n'akabinjako. So don't be surprised ngolabyeko Mpuuga bana. In fact don't be bwe kiba kyetuusewo aizo bwe kyetuusewo nga bakikuba bwe nkikuba nga bakola ki nga bakivaako kuba ffe tuwuluze ndi naddibanga ndi mukudibagano bantu bana batufuula baabakabi ndi mukudibaga kati toberanga ekyo kizze n'okyewunya nti kizze kubanga zimu ku options baamuwadde naye before nga tebannamuwa options zino sooka owulirize. Olunaku lwajjo lwabadde lwakuna ku ssaawa zaabadde ssaawa 4 mpaka ssaawa 11:30 mu maka ga Mpuuga ekyengera ku Summit View mumanyiyo kunaku lwajjo omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yayise olukuŋŋaana lw'abayeekera ba MP abayeekera olwatandise ku ssaawa 4 mu maka ge lwakomekereza 11 mpaka lwe bwazibidde awo. Abakungu ba MP bano abayeekera batandise okujja wakati wa ssaawa 2:34 mpaka namba asigadde bajja lwakomekereza ssaawa 10 bulungi nnyo. Bano babadde mu namba y'abantu 20 abasobodde okugenda mu nnyumba ye ne bateesa okubaako eboogera. Bennasobodde okonfamingako olw'ensonga nti si kyangu nnyo ku bantu basinga obungi bajja beefudde. Mwadde Mathias Mpuuga Nsamba kennyini kabayita, mwaddemu Akali Amaggwa Sseggona, mwabaddemu Wanga Kivumbi, mwabaddemu Joyce Bagabe Manga, mutegedde oyo Joyce Bagabe Manga yabaddemu, mwabaddemu Hilary Kiyagga muyita Dr. Hilda Mani, mwabaddemu Abedi Bwanika, mwabaddemu Mbwate Pama muyita Mbwate Kama w'Entebbe Municipality, mwabaddemu Paulo Nsubuga ono yajja oli minister yakwata muganda ffe n'amubuzaawo Kibalama, mwabaddemu n'omukyalo ono w'e Masaka Joyce Kakande Kikomeko abo benasobodde okonfamigako n'abalala abazze bayingira mpolampola nga beekwese. Kati mu bufunze enamba 20 nasobodde konfamingako bantu abo. Naye nannyini mmotoka eno mukulu buli wabayo meeting simanyi mwenna muyina omuntu gwe mumanyi ono ng'avuga akamotoka katukahalya enkola eri eyasookawo ng'eri USZ 043L nannyini mmotoka eno yenna nga wa Nuupu MP bambi okoze kyamaanyi nnyo okuba nti ate ggwe mubali enkuwasuka kuba buli meeting obeerayo akamotoka keeko kano kahalya kano buli meeting yonna Muhoozi gyayita Museveni gyayita akamotoka kano kabeerayo. Namba plate tosobola giraba kati ne bwe ngizoominga nenzi njikusomedde kubanga nkageredde ebirungi mingi nnyo. Kano ko kabadde physically kano ketwasobodde okukwatako okusinziira ku mbeera nga bwe yabadde. Akamotoka kali USZ 043L buli meeting diddigi gyayita oba Museveni kano kabeerayo. Abantu bano kwa agenda ze kwabaddeko eyo offer gye bawadde ey'okutwala over P.L.U oba okukola breakaway nga bayingidde mu kibiina kiri kye nabagambye either Besigye kyayinza okuleeta lukwago oba Ssemujjunganda kubanga tebo bati okwaniriza ekibiina kyabwe oba Mr. President wuliriza oba okukola kye tuyita retreat okuddamu emabega. Waliwo ka sinema katunyumiranga nnyo kaali kakikomerwa kata retreat no surrender. No bakaita no retreat no surrender. Kati mano baagala ku retreatinga. Ka film ako mwakala kalinga ka kikomando no retreat no surrender. Teri kwewaayo ate teri kudda mabega. Ne kati mano baagala kudda mabega. Option baina 3 n'endala zisasobodde kuwuliziganyako kusinzira ku drone zange. Baina options nyingi nezo 3 zinasobodde okumanyako. Ey'okuyingira P.L.U
ey'okuyingira mu kiri ekibiina kye baagala okwebuzaabuza mu nti si kyabwe kikulirwa ekiyinza okuleetebwa either okwago Besigye basse mu Uganda oba okola retreat. Ne mu retreat eno retreat mbagayo kafiri bakaita no retreat no surrender kavi move mugimanyi kitegeeza teri kudda mabega ate teri kwewaayo nebo bagenda balina option endala gya kwewaayo batya. Mr. President, togeza oba tebakulya ensimbi n'okkiriza omusota n'ogumu gwonna okugamba nti kugenda kudda gwetonde. Mu kigambo kino retreat kitegeeza nti oba ekyobadde kyekyadde kikututte kikulemeredde okomewo weetonde. Mr. President, abasajja bano balina option ey'okujja okwetonda era balage nti wali mutaana gwonna, naye mu budde obwakazigizigi balyoke bagire bati bwe bwa bagende. Mu budde obwakazigizigi balyoke bagende ng'amaze okukola buli kimu ekyetaagisa munda muli, kubanga banoonya kye tuyita internal wrangles baagala okuteeka muli nga kuba tukubye ekintu kye babadde bazimbira munda ebbanga lyonna tukikubye ntikiyuza. Kati baagala kukozesa tekiniki mbu badde beetonde mu kumala okwetonda ate badde mbazimbire munda bamale bakyabye mu bbanga eritali ttono nnyo. Kati Mr. President, njala kusaba ekigambo kimu. With or without these Labour MPs, we can. Kubanga tuyimidde okuba amaanyi g'abantu. Don't allow anyone eyatulyamu olukwe to come back to apologize at this particular moment. We've suffered a lot. Ugandans have suffered a lot. Sikusubira nti ogenda kukkiriza apology y'omuntu, no. Wanu yanategeeza eggwanga. Nabasomesa omwezi oguwedde ekigambo kye bayita organized crime and organized criminals. I'm here to officially to tell you, to inform the public, that 60% of all Ugandans whom you call that they are honorables, church leaders, politicians, businessmen and women, bonna bali mu system ya organized crime oba ba organized criminals to the extent abasajja balina history wa bantu badde bakyankalanya ebibufuzi nga bifuna mu ssente. Oyinza okikkiriza nti leero bannaddiini bakubira Kyagulanyi essimu nti ate munnange abasajja muli ba Luganda, Abaganda botuula muteese nabo ensobi zibaawo bazze. Awo we bali bannabyabufuzi. Waliwo bannaddiini, muganda nge Kyagulanyi eddiini egamba sonyiwa bano Baganda bo anti munnange biki abannaddiini bonna bali mu organized crime. Waliwo bana b'ebitiibwa bali Emmengo simejjajja na simanyono jjajja wa Kikajjuli bonna muzzukulu munnange Obuganda bonna laba butya nga Baganda mulwanagana kabuliŋŋane abo nabo gye bali. Eryo abasuubuzi nga bakola omulimu gwe bakubidde Kyagulanyi amasimu. Kkiriza abasajja bano bakomewo muteese muli bandeemu Abaluganda bitate byatika bano babyasa. Kati tetugenda kukkiriza. Mwina ne scriptures mutambuza ku TV ku radio bwa abaana bavuma bawemula. Sebo Museveni bwe yanyiiga ennyo yakwata mundu natta abantu akatta abantu bameka. Kyagulanyi alina amakomera. Yabagambye ngali ku radio Simba nti ekiseera kigenda tuuka bakwate ne mundu nga tebakyasobola kuwogerwako eyo time ejja. Ate tukibagamba ko bayita okumayuka. Wantu kyabaviira mu mbeera niyo okumayuka kujja tuuka bakubimbi. Kati bannaddiini mutuyambe. Engeri gye muferera mu ddiini zammwe muve mu by'obufuzi mutulekere twagala ggwanga lyaffe tunatera tujja bayita mutusabire. Bannabyabufuzi nga muli bikono mwakona mutulekere eggwanga lyaffe tulikyuse kubanga lyabalimu okukyusa muganya ogenda ogwogera ku Museveni. Buli munnaddiini atikkirwa Museveni amwe ebbasa n'emmotoka eyo nguzi. Buli munnabyabufuzi omututumufu yenna ayagala okukola Museveni bamuzimbira akeeri n'afuuka musolooza eyo nguzi. Bajjajja fabika mwatuvaamu ne Kabaka ne muvaamu n'Obuganda ne muvaamu mwali Obuganda mwabulyamu enguzi musirike n'abantu abalala. Katumale okuzooganya Museveni eggwanga bwe linaakyuka tujja bayita mwenna tujja beetona nga tumaze okulikyusa tukooya akamanyiiro. Omusajja Muganda, omusajja Munnayuganda ayagala Uganda yonna mufuukidde ekizibu. Kyokka ng'ekizibu kima kibadde emyaka gyonna. Omusajja alakutaasa ggwanga mufuukidde ekizibu. Lwaki mukozesa obuntu obutonotone
okubufuula ensonga ennene. Bibuli ekugamba nti bw'oli mala okubba nawe bali kubba. Abasajja babbye eggwanga nga beefuula ebitiibwa, beefuula banne b'obufuzi kumbe bajaale. Gwe lwaki ku myaka gye abasajja abakulu tebasobodde kugula ebibiina byabwe kubanga obwannanfuusi bayitiridde. TV ne zikera ku musajja ne zimukuba. Radio ne zikera ku musajja ne zimukuba. Buli kimu ne kikera ku kati tukooye tetukyagala kumanyiirwa. So mutegedde bulungi nnyo ekyo kibannyonnyodde. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinjako. Tayi mugenda tuuka ndemu kyasobola kugenda wantu wonna. Nze mbabuulira sikyalina mukwano mu nabyabufuzi yenna. Era Mr. President bw'okola ensobi mbu simanyi bakomye okwetonda ogenda kuba weeyiya amanda mu mbuga officially era teri muntu agenda kusonyiwa bygone bwayise. Omuntu bwe yeeyambula tomuzzangako olugoye kubanga ekigendwa kibadde kyakweyambula kiteesibwa olugoye ne lunywerwa. Mbuuza empewo bw'ejja n'ekufungula kitegeeza nti yakufungudde teweesiba kwenyweza. Obwayise bw'obwayise tebukyakoze eki tebukyazze. Bano baagenda tuyiye ekintu ekirala. Mukama wange bano abasajja baba basusse nga tebakusse osigazizza obulamu tokkiriza musota gwe. Batuuza meeting buli wiiki batuuza meeting ezi bateeseza ggwe. Kati neeno baate tebagitegere tugenda gitegeera. Ene yatudde yesterday mu makabi ku Summit TV. Ku Summit TV wiiki ne yakatuuza meeting ezi bwateeseza omuntu wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okitegedde buki obwayise bwayise ebayigoni za bayigoni kiba kigenze. Netogeza nokkiriza omuswaswangule gwonna kubanga bana basajja batemu. Ekyo nakyo nkivuddeyo kati ngenze ku kintu ekirala. Kati Bannayuganda abatamanyi nsi bw'etambula kangi bannyonnyole. Essaawa zino amagye makambwe. Ekireetedde amagye okukambwala kwe kuddira omusajja okuteeka omwana we n'amufuula omuduumizi w'amagye nga bo bannamagye abasinga obungi baludde mu magye emyaka. Ebintu bingi ebiri mu magye. Eno video temujja gira ku NBS ku TV ki. Ne waliwo omusirikale wa PDF ali ku ddaali ya sergeant nga yavudde mu mbeera n'akuba mukama we Major amasasi agamutiddewo ku airbase Entebbe bwe yabadde amuyita questioning bamubuuza ebibuuzo yadde amubuuza ndowooza ne yadde alina obusungu bwe n'amuba amasasi agamutiddewo. Gwe basse ye Major Eric Nowamanya ajja kuziikibwa Mitooma. Eno temujja gira wantu wonna kati mutegere nti amagye makambwe. Wasimuwe. Mumufunge kufunga hapo. Mumufunge. Kama ingine iko wapi? Andika. Bana. Kama ingine iko wapi? Kati eyo ye scenario egenda okukerekera mu UPDF. Didigi. Welcome to the real hell. This is a sample and an example. Tukimanyi ogenda kuwamba, ogenda kutta, ogenda kukola buli ekisoboka. Naye kimanyi nti kitaawo yakutadde ensuubidde okwagala. Welcome to hell. Bulijjo yeebuzaabuza nga afukaana basimanyi presidential advisor simanya ni senior bikoze bitya kati akutadde ensuwe badde ekwagalira okutegeera. Bannayuganda ndowooza ogwaffe tubukoze tubalaza buli kimu. Tubasomesezza akabano, tubasomesezza danasite kati danasite etuuse kati gwe atali wa akabano. Tula wesiba omusipi ogenda kitegeera gye bayita Uganda. Kidnaps
assassinations, disappearance, mismanagement of government funds, mugenda bila bako bagenda bakuba emigo bagenda batta. Na yemba gambye tengere Museveni yasoko kuba banda Uganda bagenda bamwegatteko. Namwe bagenda bakuba mugenda kwegatta ku struggle direct. Na yenza I'm very happy okuba nti finally kyembadde munoonya n'okwebuzabuza nga bafuka bana bakivuddeyo kati mugenda kira bakimulwanyisa mu kimanyi bulungi nnyo era mugenda kitegeera. Naye Museveni kyonkoledde kiri ekintu aishi. Mayi buli kibi kibirako ekirungi. Otuteeredde omuvubuka ensi yonna we badde emulinda. Nga neyayingira amagye mu 86 atayina lanka abadde amulinda awo. Neyafuna lanka n'akonera abadde amulinda awo. Ne bajjino bonna be mbadde mwateeka ku assassination list babadde bamulindira awo okumanya who is he and what is his mission. Now the truth is out. We badde nkwagalo je webale tuwa kintu kyo ogenda kulya kati omuzike. Bulijjo CDF abera ne motoka nga B. Emuvaake mabega ne mukulembera. Mugenda kula for the first time nga omwana ono alina convoy ndozanga eriko ne tanka. Sina kirigera kubeerako ne mizairo kubanga akimanyi tayina waasobola kubeera mu Uganda wakati bamutaddeko amutadde mu line entuufu ey'omuliro mwamutadde. Ng'oyagala okutegeera nti Museveni atadde omwana muli badde bamwagala. Yagamba yasomera Sandhurst. Sandhurst wina Wall of Fame kuba wandiika abasirikale ababeera successful mu nsi yonna gye basibuka. Genda ku website ya Sandhurst waba bamutaddeko Didigi mbwafuse CDF. Genda Egypt onoonyeeyo mu military academy za Egypt Wall of Fame yo bakwali taliiko kubanga ensi yonna ebadde emulinda kutegeera nti yono gutubadde twebuuza buli kimba kimanyi bulungi nnyo kati azze mulayini of fire mukitegedde bulungi. Kati Museveni otukoze obulungi obw'ensusso webali nnyo webalire ddala munnange kyetwagalizanga embizzi kibuyaga agireese kutubadde tujagala. Awo tubadde tujagala bulungi nnyo ojja jiwulira bulungi nnyo ng'abantu bagenda ogikusiikira naawe ojja kutya nti abantu baali baako famire yammwe bulungi nnyo. Kati bannayuganda njagala mbeere very curious nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Ndowooza ng'oggyeko America ne Russia, Uganda yesinga abakessi mu nsi yonna. Nabasomesa abakessi ba Museveni nesimwe mukyabajjukira nabagambako abalalo bangi bali mu Kampala si balalo balamu. Njala nkuzannyire ka video kano naye nga sinakaza njala kubuuza wali owuliddeko omulalu nga yemanyi nti mulalu nga sinazanya ka video kano wali okirabyeko mu nsi yonna ng'omulalu agamba nti nze ndi mulalu. Wali owuliddeko omulalu akubala apu oba ze bayita freestyle nga zitambula kapera katambula bulungi nnyo ne bateekako wali baziyita batya mu music instrumental n'ayingizamu bigambo nga ayimba bulungi nnyo. Wali olako omulalu oyo kati bano abalonyi bali temaiti mu Kampala they exist. Simanyi wa corporate zino instrumental tezireetera obuzibu wuliriza bulungi nnyo. Ye yagambye mulalu wulira. Nga tannafuuka mulalu yali akola mirimu ki yatandika mulalu. Amubuuza nga tonnafuuka mulalu wasooka kukola mirimu ki namuga natandika ndi mulalu. Waliyo Museveni nabambiga muziya ya Katonda kuno. Naye ekikutta obudde kitandise okusumula buli kimu nga tonnafuuka mulalu wali okola mulimu ki natandika ndi mulalu. Omulalu ng'amanyi tugende mu maaso.
Hey, wulira. Bambita bigista omulalu eyekolera atata mu bulalu bwo wekoleddewo kingago omuntu babadagamba bano batunda ebyennyanja asobodde okuzimba akayumba asobodde n'olabirira abaana gwe mu bulamu bwo obulalu bwo omulalu eyekolera ofunyemuki nze nkyasinze okuwa n'ebintu ebyewonyisa ebiriwa kozi ebyamagero bingi labisaamu ngina saaluuni ebikupalinesa yasinebiyokoko Ebigalo gisiba nyono ekiriza obukoyebwe wesalolingalimuze empaka ebikina yoyinayo gwovuganya bigane kukonalanga lumonde mutaka yo awona kupimpa TV atubeera tusobola okuyimusa ebitone n'abantu emirimu gye bakola. Kati mwegendereze nnyo abeeyita abalalu abatunda ebinyeebwa abavuga ebigaali abatunda ebikajjo n'abo abatembeeyo mulamu Kampala kati abalimu bonna abasinga obungi bambega. Natandika ndi mulalu obulalu mbazemu emyaka 20. Mwegendereze nnyo. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Tugenze ku basuubuzi nabagamba n'abasuubuzi recently revenue yabaleetera 18% revenue yabaleetera 18% VAT ku misolo gyabwe egyo balina okusasula nga rent okwongera ku rent naye nga mukimanyi bulungi nti VAT ono alina kusasula ba landlords okusinziira ku rent fee oba emiwendo gye basasula egy'opangisa. Naye abasajja basinga obunyolo okuba nti bakozi ba Museveni si bananyini bizimbe basolooza babba bakama babo benyini ne bamala okubba atapangisa nti osasula miliyoni 3 nakwa receipt ya mitwalo 8 nabba revenue nabba n'enanyiniyo naye baka ennyini nabba n'abapangisa. Kati Revenue Authority yagenda ekola okunoonyereza sente nga tezijja bulungi kati bo ate balandiro ne baddira 18% ne bamwongera ku bapangisa mu kifo ky'okujjayo sente badde babba basasula revenue. Kati abasuubuzi bagenze ne basinkana Commissioner General okwogera ku nsonga zino ne Commissioner General ne musajja Munyarwanda bwe batuuse mu meeting yabagambye nti okwogera ebisingawo abamawuli bafuluma mu meeting ene ngumi yabadde evuze era abamagye bataasizza muwulira bulungi nnyo. Uganda bwete bweri buli kimu kiri militarized teri kwogera tebagala bannamawuli bagala kubbira bantu mu kizikiza nga teri muntu ayogera ndoza mu kitegedde bulungi nnyo biki